Inside Story Uganda. Real source of political updates. Some of these guys have to be contained. Latif. Latifu. That amount of intimidation. Kakati problem jenyina ne Latifu, ne mukulu Latifu. At least tera kuchulira mu nzikirizayo. Wosange ekibi kivumirire. Ate bo vumirira siko kiri? Ate bo vumirire ekibi. Bubanga tosobola genayo n'olwana kivumirire na bukambwe. Kati nkusaba toddamu kubeera diplomatic ne corruption. Eno group is corrupt. Wachogera luli n'otakawona akatambi kewero kondingidde. Kati next media NBS barometer kasa meme we kwa platform gali gabi. Why you become diplomatic? Or walk the backlash or what? You see, what wali bukaka mwambi omushana bulaga. But the evidence. What you can ukuba ni mayor of Chira municipality, right? Nga kugamba bansaba sente. No one Latifu, member of parliament for more than 3 terms. Nga kugamba they are terribly very corrupt. Neliste je nakulaga yanyanzi bwete wechagenda. No one wanakawa, mayor wanakawa. Paul Mugambe. Agamba galiga bisigala bangako. These are credible. These are credible. You get? So they are inherently corrupt, but simanyi kulwachi babogerako you see ekibina bwe kibanga kiina amaanyi. If an organization is strong nga NRA weri mukiruhura nibo banga candidate oli munafu ikuwagira noita. Okay. By the way, I also know history jenyina ne NRA waliwo ne candidates beyateekanga yo nga mu ground eri hostile nnyo naye ne bayimira mu mugongo. Why? Because bali bayina quality. I can give you an example. Nga mukulu Museveni campaigningira mama Kanungu nga nze mukola busy nga abantu bagamba ono tajja tatucheckinga ko tajja nagamba yes it is true tajja it's true manyi muyina ensonga naye olwokuba tatera kubeera nammwe but nze mukola ki nze mukola bize emirimu gyakola mumpeera akalulu. The same is true with Dr. Rokana Rugunda yamukolera bawapaka bulo bani. So you can stand with your candidate as an organization ogamba okay Latif quality zaina zezino zikola mu kitundu kino he may be weak. Consideration is ziri ku ground but the organization tuyina amaanyi ne muyimirirako. And the good example is Kasoro. Ganga yamulwanyisa mukulu Museveni namuwa minister. No yes oyu nobulyo. Oyu nobulyo and delegates bamuwadde mu Uganda yonna oba wakana. Very good. Kakati but let me say this. Let me say this. Embeera gye tulimu nga bakwata abantu bo what they call abductions nga babakwata n'abamu nga they are not accounted for. We have the example Sam Mugumya tebamanyi waayitidde tetumanyi kigenda okujja nca tosobola kukwata you are the best n'obateeka mu maaso. Then that's not a struggle. Bino byakunoonya mirimo naye byakunoonya mirimo nga ndiga zennyini. If you know that the regime is very brutal ng'ogamba nteetemula ebuzaawo abantu bo then you tosobola ate kusunsula kuteekawo system esunsula the best n'obateeka ku kamera. You consider them. Kyobalaba mukulu Museveni bwe yeesimba ya UPM wawulirako Sam Magala anywhere watambule n'ola nti UPM eyina Sam Magala UPM eyina Eritu Mwine oba UPM eyina Kagame. Those ones who are in 27 abebe abamanyi nti bano frontline bakola oba kweka tobajjayo bumazi ku front. Kakati bano ebyawo byonna just ne kavule babali boka bayinawo ne cameras ne government yetaaga kuteekawo cameras. You use theirs.
bawa batadde mu parade kati batandise kuba pikinga nga bapikinga ensenene so bwobanga olina Kizza Besigye ng'ali mu komera nga tasobola kufuna bail you conceal your best but bano Thank you. abawo babateekaawo because they are looking for jobs. Wembo wamba tuwe ekibala kubanga ebintu byammwe bino biri mukola mwami Lumusha biyeeko amazzi njagala kulaba practicality ya okusookera ddala wait njagala kulaba practicality ya kintu kino kye muli mukola okugeza leero mubadde musunsula ebitundu bisatu kibuga Kampala okay I think tulina abaka ba parliament tulina constituency mwenda buga about 10 I think 10 so mubadde mulina okusunsula bano mu Kampala muyina Acholi mubadde ne Ankole so sub-region Ankole sub-region in a district maker yes but now Lumusha nakubuuza nti really abantu abegwanyiza bendera mu clusters oba mu bifo bino ebisatu oba regions zino esatu bonna musobola okubaveetinga mu lunaku lumu nga bwekibadde olunaku olwaleero nga sinatuuka ku ekyo arrogance ya Lwamusana gyankozesezzaako naye olina ogivumirira kubanga Lwamusana sirina nsonga gye naatuuseeko gyanjagaliza kunnyingiza mu drone nga bwe tubadde tulaba bannaffe bwe babatwalaganya manyi bagamba nti awali omugenge munnaye tufunyizaawo olugalo ffe tuli ku bunkenke batambuliza mu mbeera etategerekeka kati Lwamusana ku mpewo kuno ate ng'alina history yali mu bitongole ebyo ebyokwerinda simanyi oba akyaliyo nga y'omu kuba kyasonga nti ono mutwale nti ono mutwale bwoti so mbadde njagala ekigambo ekya kiwithdrawing however nga tanaba kiwithdrawinga anzijukizza mu bigambo by'omubaka Rasulu sallallahu alaihi wasallama yatugamba nti ku bumu ku bubonero bwa kiyama bw'olaba nga abantu balunyana abasaanidde okubeera mu ddundiro nga batudde mu ofiisi z'obukulembeze kamu kubonero obulaga kiyama kati Lwamusana olw'okuba yamanyira gajulikayo n'agikuba omuggo kati alowooza nti namusonzemu olugalo yeetaaga muggo gwa ku mutwe ekintu ekyo kibi nnyo era sikyagadde kaakati practicability ya process yaffe ogambye Kampala Ankole Nacholi kati Kampala alina constituencies 9 buli constituency ne bwebeerako bakandidate 5 be bantu 45 bw'oba wa desk emu egenda okumanaginga Kampala n'obawa essaawa ne bwe zibeera 9 Ankole na mameka na constituency ati inzija ne bw'obawa essaawa 9 oba 6 tebasobola kubetinga abantu bano ne babamaliriza mu lunaku then Ankole erina districts Mbalala Shema Bushenyi Mitoma ne ziringa 5 districts 5 kumukaaga Ankole sub-region kati nawe ndowooza okkiriza ku radio Ankole sub-region so bagala kulembera ggwanga n'eggwanga libakulembera tibalimanyi Haruna obuzibu enfunye ne pano eno ntinze baboogera nengezaako okubaako kensi banjagaliza drones kati ateze bwe ntandika okwogera nga bakola kakati Ankole bw'otunuulira bw'obajwa desk eyaayo bakandidates be balina bakandidates abaliyo ojja kusanga buli constituency erina bakandidate 2 ku Kampala eriwa 2 ku 3 please ntungamwere buuza district ziri mu Ankole ibande eriwa katumusomese sebo this program Lwamusana agamugambe akagambo kati anjagalize oba nanjagaliza sasi basusudde mu Ankole yes desk bwebeerawo Ankole okusinziira ku gundi ku list yaffe sa constituency ng'erina bakandidates 2 ku 3 era olunaku luba lubamala bulungi nnyo okubeera nga babeera vetted kyekimu ne Rangu Acholi
So vetting yaffe ekola bulungi just abatana bagituukako ne balaba obwa bize obubeera wali ku kitebe. You can inquire from your journalists abatuuseeyoko tenti ziri wali zijjudde ba candidates naye ekisinga okusanyusa mu byonna nga tondaba kuva ku nsonga maybe kuwa information. Yes, I think Ankole sub-region is okuba with about either 10 or 9 districts. Yes. Nga Ankole. Romusha nakugamba temuyina bantu temuyina bantu basinga mubadde nabo otunulira districts zero ne constituencies ezirimu. He doubts whether bonna musobola okubavetinga mu lunaku olwo. You have about 10 or even more than 10 districts. Ramushana buli district erimu constituencies ezitali bbiri ezitali ssatu nga buli omu yina abantu bataano buli omu yina abantu bataano babano bamukaaga okubavetinga nga bwe twakirabye practical olaba nga kiza obutasoboka. Buuza vetting desks ziri mmeka ekavule ziri mmeka anti ziteekeddwawo mu lunaku waliwo details zize sijja kukuwa naye ekigambo kye kibadde nti tetulina ba candidates kati lindirira at the end of the process olabe engeri gye tukumapingira eggwanga nga constituencies zonna zirimu ki ba candidates n'ekinsanyusiza mu byonna kati balatifu we bavaayo ne bakugamba nti bino byonna kavuyo keerere tebitegeerekeka babeera bakyamu kubanga bwe nkubuuza ba candidates bano aboogerwako baba aspirants bano how long do they take nga ba interface nga ne committee eno kinakyo kibuuzo analysis of quality okutegeera competence yaabwe n'obusobozi bwabwe bano bonna nti olunaku lumu tunulidde subregions 3 omulundi gumu really anti obaze olunaku lumu n'olubala ku kavule headquarter emu ne totunuulidde desks meka eziri ekavule mwina desks meka. Yes, kati buli district ng'eye Kampala ebadde ne desk emu nkulaze constituencies zetulina kati sub-region ng'eye Ankole erina desks 3 zikola district per district. Electoral Management Committee gotunuulira committee eri executive ey'aba commissioners naye mu process eno yes mu process eno bainvolvingamu ba registrars buli district erina district registrar buli constituency erina constituency registrar so ba registrars bano bayitibwa because babeera mu structure electoral commission buli desk ne basaawo tiimu y'aba registrar ne commission omu oba babiri okusinziira ku bwetaavu obubeerawo. Mwambombe abantu abavetinga abaka ba parliament bali bameka mu kibiina kyamu committee ekola vetting eriko abantu bameka apparently sisobola kuwa answer olw'ensonga nti siri mu EMC siri mu electoral management committee era ne wali ekavule bwemba nnyingiddewo ssebo okwagala electoral management committee ebeere independent fe abanneeke tetulingizaayo tetugenda nayo era sisobola kulimba mba nkulimbye n'omuntu yenna ajja wano n'akugamba ne bwabeera president wange his excellency Robert Kyagulanyi tasobola kugamba nti yayiseeko kavule n'agenda influencinga ebikolebwa mu electoral management committee but what I can assure you there is enough team. Kansembyeyo akantu kano koogeddwako. Yes, boogedde ku kigambo ky'okugamba in fact Honorable Haruna Kasolo yakyogedde nti waliwo yamunyumizaako tibansaba miliyoni 3 nenkomekereza nga mpaddeyo miliyoni 10. Si bwe njogedde. Asatu gaali gaba block. Asatu gaba bloka. 10 kya office. Nekyazaswa mu installments. Yes. Good enough tulina ano candidate ayiseeko mu process yaffe njagala naye ajulire nti waliwo yansabako ssente then maybe I will take it serious naye bwekiwulira nga nkijja mu propagandist nga Haruna Kasolo however allegations ezo tetuzitwala lightly leadership y'ekibiina yavaayo nessaawo committee number receiving complaints eziriko evidence
mu complaints zonna ezajja tewali complaint yajja ng'erina evidence kya ssente. Complaints ezajja ze zino nze nsinga ground sifunye kaadi nga ground tasobola giwaako na evidence. Yes, owulidde okunyonyola. Do you feel satisfied? Saabakunzi akutemedde and magezi kigo wali badde ndowooza bano bali mu kusosola bye tuvuddemu ebya local government eyo chapter tugiggale kubanga yakola ki yaggwa era mu kugwa kwayo nze ndi comfortable noonya akalulu kange ku ssaawa nolwekyo eyo chapter nakikola ki nagiggala naye kyensaba mu mbeera zonna kino ebyaliwo kibe kyakuyiga kubanga nze okwemulugunya kwange tekwali mu element ya ssente. I was very clear era ne bwe nakiteeka mu fomu temwali mugamba nti waliwo asaba ki abo balina obujulizi obwa ssente abo balala era bayinza okutwalayo obujulizi obwo. Nze ebyange byali very clear nnyo bye nayogerako. So nolwekyo nze nandisubidde nti olwaleero so bano abaagala obwa MP abali mu kusunsulu at least gwe wakiroozaako oba wamagezi ki anti kakati kye balina okumanya bannaffe abagenda okusunsulwa era ndowooza mu nnaku ntono nnyo nga bamaze okulangirira era ojja bakyaza wano bangi mu mbeera efaana bwe obasuubira nabo anti kakati okulajana nga gwe walajana kye tulina okumanya basebo ne bannyabo nti kaadi y'ekibiina si keeki y'embaga nti keeki y'embaga wana kasola awasa bajja abagole basala keeki ne bagisalaasalamu abantu abamu ne bakola ki ne bafunako tugenda mu kusunsula kuno nga tumanyi nti kaadi at the end of that day ya muntu ki omuntu omu naye the $1 million question oyo agifunye ati kyekyokka kubanga buli omu tosobola kugamba nti kaadi bayinza ogitematemamu tekisoboka kubanga muba abantu bana muba abantu mukaaga era nga kaadi erina kgenda ku muntu ki omu era nze okwemuyanga tekuligamba nti lwaki sinze ndafuna kaadi wazira yagifuna atya okitegeera so nolwekyo nze nandisubidde nti wano wetugenda kati haji ekintu kyotazeemu convincingly kyekyokubeera nti wategeera ku nkola eno ne banno bano abaka ba palamenti boyogerako boga nti bajja kujja nabo bakaabe nga bwewakaaba nabo enkola bagimanyi bulungi nti waliana wali nkagamba bwe kiggwanga tebabawadde bendera lwaki baali badde bavaayo kuba ebyo byonna bw'otegeera nti enkola egenda kutambula bweti n'ogitegeera mu luganda tulina olugero olugamba nti olwatta omwami nalumanya lwaki tewayogera oyinza okunteeka mba tayogera mu mbeera ng'olaba waliwo ebitatambula bulungi nze kyenjagala okusaba nti obalaba nti kati nsaagala nakugenda mu ebyo kubanga eyo chapter yakola ki yaggwa naye kati eno chapter gye tugendamu jjukira nti tulina abaka palamenti mu bifo ebyenjawulo naddala muno mu Buganda abamu bangi nnyo 67 mbameka era nja kukakasa nti buli omu ayinza okugamba nti ground ekikola ki njirina naye enkaaga eyo okugamba nti either baamala okunoonyereza enkaaga nga results bazirina ngeza vetting bagenda kugattako oba bwe bamala vetting bagenda mu ku ground okugamba nti kabanoonyereze kakati ekyo kyennyini ekyo kyekyokugamba nti katusooke tubuuze ku ground nze saagala kumanya nga candidate bani abagenda okujja naye njagala kutegeeze wana kungu n'abatulaba tosobola kugamba nti ozze mu kawempe n'ogendako mu katale n'ogendako mu babodaboda n'ogendako wali noga nti wajja kuwulawa agamba candidate waliwo abazze ne bambuuzaako kyembasaba batereeze seebaziza muganda wange Saabakunzi okugoberera amateeka kino bujjo kye tubagamba kati bw'atayambadde enkofiira olaba alina kyabaddeko so kakati tumwebaza n'okugamba banna abalala nti mugoberera amateeka nga bwegalina okutambula naye omwami Kungu waliwo ebintu byenjagala tunebiisaako maaso bwe tuba twogera enguzi mu kibiina abantu mubayise ne mubagamba muteekeyo okusaba kwammwe ne bateekayo okusaba mu bwangu ddala awo n'oteekawo activity y'okusonda ssente corruption esinga awo
ogenda ginoonyawa kubanga abantu ate n'ogamba nti ku 40% waliwo obone bwe tubawa contribution ki gyokoze ku party si mu nsimbi zokka lindako ne Latifu yasonda Struggle. tebamuwa bendera zaali ntono kakati obuyaaye obusingaawo ogenda kubunoonyawa kubanga obujulizi weebuli bannammwe mubayise baleete expression of interest bazireese nga tebannabana kwegiramu nti kakati ate tugenda ku fundraisinga abo bennyini abalese expression of interest bwegala okugyamu sente ate nga sente zibawa zitwala obubonero bungi mu vetting kakati olabira ddala nti akavuyo bakakola bakagenderedde era ekyo kitunuulire kyenjala ekirala otunuulire balimi bano okuwuddiisa bannayuganda omuntu aleese empapula asaba bwa meeya bwekawempe kakati obwa meeya omwo waliwo yamusinzizaako akantu nga bwotegedde nga bwogambye kakati amuyita ganti mwami Latifu obwa meeya buno tetubukuwadde naye buuka n'obwa kansala ekikuka bukuwadde bwe saasabako ompa bwaki bwe saasaba bwe sibeera mukulembeze sibaawo ekyo nakyo mukitunuulire olabe nti akavuyo n'obulyake bwe bwetololedde mu kibiina kyabwe nti omusajja ow'emukono Reverend Peter Bakaluba yasaba bwa chairman wa district muganda wange Muyanja Ssenyonga n'asaba bwa member wa parliament obwa Mukono South constituency kakati awo ensonga zaabwe bonga bwe bazifuna eno nga bwotegedde ez'obuzito oleese mmeka kati Bakaluba okumukubira obukubizi simu nti nedda Ssenyonga Muyanja Ssenyonga nti Ssenyonga obadde wasabye wano obubaka wa parliament genda ku district neffe tusaze tukwadde bwa district era bwogenda mu bano tewaliyo mpapula za Ssenyonga nga zisaba bwa ssentebe bwa district eza Ssenyonga ezisaba bwa memba wa parliament nibakuba nibagaa nti tukutadde wano question eri bali abakola interest expression of interest ku district kakati oli omulese wakyobulaba Bakaluba munyiivu kwaye Bakaluba agamba nti Namboze yandiddemu olukwe kamwambalire yageze municipality Bakaluba jjanga independent municipality okugirawo ddala ono n'akyemalira akolaki asalawo nti kakati gwe eno tukutadde eno netukujja eno kati obwo bonna jukira nti expression of interest yaffe twagitandika mu gwa mukaaga ne tussaawo emyezi 2 nga ja harmonization era sisuubira nti olina candidate gw'owulidde ayavuganya kuwa chairman bwa district y'Emukono ayemulugunya bannange taliwo mu harmonization process mwe bakugambira nti bw'obanga mukkaanyiza wano kati gwosobola okuseesetuka noddako mu maaso oba noddako eno yes that window was there fine kakati kamuleka wangule ka information erisaba kunsi Reverend Peter Bakaluba Mukasa I think yeyeke yasabye ticket there were 5 candidates kuwa chairperson bwa Mukono kati bwe mwakwata Muyanja Ssenyonga ne mutwale eyo olubo mwali musubira mubaliseewa bagenda kukola kyabali basa era bonna twabatuuza mu room abasatu ne badde emabega wa Muyanja Ssenyonga Peter mwatula naye Peter asande agadde nnyo kugenda mu nsonga za Peter Bakaluba Mukasa one part of the debating committee yes anija kusaba ulirizeeko muganda wange because abantu bakulaba yes nkubuuza nti bano mwatuula nabo ngati bonna twatula nabo yes abawaayo okusaba kwabwe ku kifo ky'obwa ssentebe bwa district and my question is ne Peter Bakaluba Mukasa mwatuula naye mu lukiiko olwo sebo mukama wange twatuula nabo
ne Peter unfortunately tali wano nti anakyegana naye yaliwo n'atakkanya na nsonga n'abakkanya nayo abamu era ba candidates ku tiketi ya NUP ku bifo ebirala through harmonization. Bw'olaba obuvuyo obwo bakola anyway kakati waliyo results ezafuluma ng'omukyala bamuwadde owa kansala olwaleero ngeri efulumye bamuwadde n'agenda n'akuba n'ebipaani n'ateekako n'ababitimba enkeera lisiti n'efuluma nga taliiko nti wano ffe tubadde twayisizza naye abakulu eri bo baaganye ttiimu yaffe yayisizza naye akakiiko Electoral Commission kaayisa naye ate waliyo leevo endala eri leeya ey'abakulu okuddamu okuyisa amannya ago ne bamuggyako so omuntu yenna asuubira obwenkanya mu bino ebya vetting ebya kimwene omala biseera womba ku nsonga eno isi otunuulira group erimba bannayuganda nti esobola okugyawo NRA. That's why we have headache. That's why? Chubala tubayingiramu kubatunulamu. Basobola okugyawo NRA. Obulimbo obwo. But woba batunulira torabamu that seriousness. Esobola okugyawo NRA. Bwe kibanga kya organizations magala bwa MP mujye mufuna obwaloopu ebintu bwe bityo. Yeah, that's understandable. Naye bwe ogamba nti tunulire tukora analysis on the organizational capability, structure gemina, the nature of secretariat, polling agents, ya fundraising, then mfune nsimbi, ezena uprooting NRA. Mujukwe by 51%, mufune 2/3 of members of parliament, mufune wa speaker, mufune district councils za Uganda 2/3, Uganda yonna 2/3 of Uganda's districts atene 2/3 of district councils musobola okutuusa constitution eno. Then you see they are jokers, but you see chembade nkuleetedde are tools of analysis. Kati bw'ongamba nti delegates conference yaba Kasolo yali bantu mitwalo 200. Nze kyensookerako kutunulira the toilet booths. Bwabeerawo awo ekololo kyensooka okutunulira the toilet booths. Bwe nsanga ng'olinawo toilet booths 5 eyina toyina 200 oba gwagyorganizinze toyina magezi. Because you have a crisis. You get. But oli wagamba nti omanyi munanga waliwo abayeekera bakoze defense bali bameka mbabaze balinga mu 2,000 bagikozeewa bagikoze kololo biento bisooka okunoonya is wao bateeka refuse waabwe. Mukigana mu Luganda tukozesa ekigambo kimanyi for chige byaffe biri hard ebyayi you get. So awo okolera tools of analysis kyolera bw'ogamba nti ankole with 13 districts ng'otaddeko ne city eyina divisions 2 kati nga buli district eyina omukyala and you are telling me nti kaadi yamwe is too popular ku buli mukyala abadde amwesimbyeko bali 10. Then I go for the other tools of analysis. Committee yamwe yenkana ki enaakola omulimu oguli fair, because we are looking at fairness nga tetulina kuyingira mu birala. That bwali otunulira sengendo were you fair? Bw'oba otunulira Kasolo ng'omukolako analysis ogenda kumuwako results z'owensi because bino byonna they matter on that person. Where are you? Batasobola si mu mbeera ya kyeyagalidde
gamba nga abali mu makomera okugeza nga Waiswa Mufumbiro ayagala ekifo kya Nakawa West ali mu kkomera talabiseeko sirwakuba nti abadde tayagala ababadde nga bali free bonna basobodde okutuuka. Program gye tuliko yakulaba nga tulondawo bakandidate abasaanidde nga bayise mu mitendera ekibiina gye kyassaawo mwe muli vetting ewa 40%, mwe muli ground ewa 60%. Kati omutendera guno ogubadde mu kamera gwe gwa vetting eya 40%. Then omutendera gwa ground gubadde gutambula nakati gukyagenda mu maaso. Era bakandidates abasinga bavuddeyo nga bawa essuubi nti vetting bagiyise bulungi. Kati ekisigalidde kiri ku side eri eya ground. Mu vetting eyo babuuzibwa ebibuuzo ebikwatagana n'omulimu gwe basaba, bikwatagana ne parliament, then contribution yo mu kibiina eri etya ne contribution yo mu struggle eri etya. Then oluvannyuma ne bakubuuza n'ebibuuzo ebirala ebya common knowledge. Okay. Era musaze okosa nkola ye mugi mwakosa ku local government bangi gye bakubamu ebituli bano ba Haji Latif Sebagala kabaga nti yali teyoleka bwerufu, and again mulinga bino ababima amazzi musaze okosa nkola ye mulwaki. Enkola eyo ng'oggyeko abatabadde successful be bagyemulugunyako nti tebadde nambulukufu, naye kirungi nti teri agiyingiddemu nga tamanyi gy'alaga. Kyalangirirwa mu ntandikwa nga tebanaba kusaayo expression of interest nti tugenda kukozesa method bbiri, eya vetting egaba 40% n'eya ground egaba 60%. So omuntu yenna okuyingira mu process ng'agitegedde bulungi then n'agiwerekera mpaka ku nkomerero, oluvannyuma results bwe zivaayo nga tezimufavoringa n'alyoka akuba enduulu nti tebibadde free and fair, oba oliawo kiyinza okubeera nga ye yennyini atabadde fair eri process. Haji Latif, enkola yemu gye weemulugunyako luli kibiina kyera gye kigize nayo mu kusonsula abaka ba parliament. Olowooza ebigambo biwayogera n'amagezi ge wawa gwe ne banno abataali bamativu nayo galina kye gaakolera ekibiina oba baabisuula mu kasasiro? Neyanza nnyo Bwana Kungu n'abatulaba eno yessaawa obabuuzaako n'obatolera ku salaamu. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatu. Mwenna abatulaba okusasira kwa Katonda kubeere gye muli mwenna. Kikoze bulungi nnyo nti osoose n'owa Mukama waffe Ssaabakunzi nannyonnyola enteekateeka nga bw'etambula. N'olwekyo essaawa gye tulina wano, lwaki nzikatiriza essaawa kubanga ke kabonero kendiko. N'olwekyo essaawa gye tulina wano ku barometa ya kwongera kutangaaza nakulaba butya bwe tuyinza ate okufunamu ekisinga okuba ekirungi. Wafunye dda akabonero k'essaawa? Kasaawa ndi ku ssaawa. Nsolo lwaki nkugamba nti bendera n'ofuna essaawa? Yekisaawa namaze dda okuba nominatinga. N'ekyo ndi ku ssaawa era bannakawempe njagala beebaza beetondera besobodde kutuukako okulaba abadde ku ofiisi abangi olwakadde era mulaba ssaawa zeevuddeko zibadde zakudduka wano ne mwebale nnyo mwebale ddala okuva mwenna mu bitundu bya Kawempe byonna ebyenjawulo mu nteekateeka y'okutambuza puroguramu y'essaawa mu Kawempe. Akati buli kibiina Bwana Kungu kirina enkola yaakyo. NUP erina enkola era enkola yaakyo ennyonnyoddwa bulungi era etegereka bulungi. Nze njagala kukakasa batulaba n'abatuwuliriza nti buli mutendera ogubeerawo gubaamu ebyokuyiga. Bw'ebeera ng'olwaleero n'ekibiina kya muganda wange gwetuyozaayoza ogufa ogweyaguddemu myaka 4 nabo bakyalina okusoomoozebwa mu internal democracy. Kakati ate olowooza okusoomoozebwa okwo bwe kubeerawokko mu NUP etenaweza myaka 5 olabira ddala nga
tosobola kukinenya. But Haj, ebigambo by'ozooyogera okuva bwe baakuma bendera biri ku record. Saabakunzi akugambye nti mwe subjecti nga mwe bennyini ku process gye mumanyi obulungi. Bwana Kungu awo wennyini wenzija mu mbeera zonna teri agenda mu system nga tagimanyi. Okitegeera? Naye kyevudde kugamba nkuletedde kino nti bwe kibeera nga n'ekibiina eky'emyaka 4 baasimba mugongo waliwo okwemulugunya era waliwo abatali baki bamativu era waliwo abafuddeyo n'endowooza ezaki naye nga baali kaali kakubana ku mugongo ne wabeerawo okwemulugunya petition zaalinga 300 ojjukira bulungi. So n'olwekyo nze bwe navaayo okwogera ku nsonga ze nalaba ogwange gwaggwa nenjogera nga tetunaba kugenda mu process yonna era okwogera kwange ne kuteeka mu buwandiike okitegeera era bwe nabala okuteeka mu buwandiike nze puroguramu zange okutandika okugamba nti balangirira byonna nali siri mu ggwanga ne balangirira nenga nti oke nze mu mbeera zonna okusinziira ku bye nawandiika siri mu mativu. Biki byowakanya mu nkola eno Haji? Anti kakati nze enteekateeka yonna process nga bwetambula bwebeera nga waliwo obutali bwerufu nze nyakuba kyakolerako kyokka kyewange kawempe nti nina abantu bangi be nali njogerera bwe ŋŋamba nti bannange enteekateeka etambula tumanyi bulungi nnyo nga mukulu Habibu bw'ayogedde ti 40% bakaba bafu aba vetting be bamanyi ebibuuzo oba obiyise oba obigudde eyo 40%. Naye era oli ne bwabeera nga ayise ebibuuzo byonna 60% yesalawo okitegeera ne bwogamba nti makisi zonna bazitutte 60% eya ground Saabakunzi ananjulira mugende ku ground kaadi eri ku ground mugende mu ku ground kubanga oli wakuwangula ku ground ne wabanga yakuwangudde mu vetting abakoze eki abayiseewo. So n'olwekyo enteekateeka eyo eya ground nabiri bye nayogerako byoga ti naye ng'ataba waliwo enteekateeka eŋŋenderere ey'abamu ku bakulembeze ate abalina enteekateeka gye bakoze era ebigambo byange bye nayogera bonna abali ku lisiti ya Chairman Nyanzi ne wa Miserunjogi be baayitawo era nga bwe nabyogera. So n'olwekyo nze kakasa bulungi nnyo nti bwe tubeera tugenda tutambula mu nsonga zino n'okulabira ddala nti ekibiina kyaffe maanyi g'abantu kati amaanyi g'abantu abo nze ŋŋambye nti ensobi zonna ezaaliwo mu kuvetinga local government zibe kyakulabirako mu stage eno etandise wabaka bu parliament. Well, Honorable Betty Namboze bakireke ensonga ya vetting ne okwemulugunya kwe twalaba ku level ya local government, given kati mwatandise ku babaka ba parliament, do we expect something different? Ekisooka ssebo nsooka nzikirize nebaza abantu abanzirukirira batudduukirira ne baganda bange nga tufiiriddwa mukadde waffe abatuziikirako abatuweereza obubaka bonna mbebazizza ate nga bwe ndi wano kambebazeemu ak'enjawulo aba NBS olw'okuyimirira naffe mu kiseera ekyo. Okulwala n'okufa kwa taata wange kwanjigiriza kwandazeeyo ate essuula empya mu Uganda. Kansuubire nti lujja kuba lumu nfuneyo wenkyogererako. Naye abantu tulina okusala amagezi, abantu ba senior citizens mu ggwanga muno okulaba nga tubateerawo ekyenjawulo, kubanga bwe ndaba nze bye nayiseemu nembuuza nti nno abakadde mu Uganda muno abalala bali myaka ng'egya kitange n'egya Museveni bali mu mbeera ki? Abo Katonda batasobola kuyamba n'afunayo Namboze ne baganda be babeera mu mbeera ki? N'olwekyo ensi zonna ezitegeera zifaayo nnyo okusasula abantu abakuze
waliwo ekintu kimu kyenkyagezaako n'okwetegereza bakiŋŋamba naye njagala kumala kusoma policy admission policy mu ICU ndaba obaddala abasawo kye baŋŋamba kituufu nti Uganda tulina policy nti omuntu bw'aweza emyaka 8 baba tebakyasobola muwa kitanda mu ICU si lwakuba nti amalwaliro gaagala naye lwakuba nti bitono ebitanda kale nga bebaga nti amazzi amatono gabooza ente baga nti kati tunaaba tukikutaddeko olina emyaka 8 omwana owabiri neyeetaaga ICU bed nabaddeko mulamu wange gwenyumiza abeera mu Bungereza eyo ye yagambye eyo health system ngeri stupid because abantu abakulu bawaddeyo nnyo eri eggwanga lino nze tatange yakolera gavumenti eno bbanga ddene masomero ago ge mulaba amalungi agazimbwa amagumu amalwaliro ebyo byali ebirungi ebyo byazimbwa abasajja abo kati naye n'otuuka okulaba nga gavumenti emusuubiza afaanana nga ye nti ejjamuwa emitwalo 2 omwezi kyokka nga ate emitwalo 2 tasobola tagifuna na buli mwezi bagimuwa luvannyuma lwa myezi 6 najjo tekisobola kukola kati bwalwala nga yeetaaga millions of money for treatment akola atya omanyi mu Uganda wooliwo olabire omwezi n'enjuba bw'obeera n'omusibe omanya nnaku y'abasibe bw'obeera n'omwana asoma omanya nnaku y'abaana basoma bw'olwaza omukadde nga nze gwe nalwazizza omuntu omukulu n'ogamba kino kye tuliko so nno ng'ate baagamba mu palamenti tuleetemu n'abakadde basobole okwogera ku bizibu by'abantu abakulu ate noono yennyini akulembera wano ali mu myaka egyo naye nti kakati ne mwami Museveni naye nga yalwadde nga tunga nti mwami Museveni wano tulina poliisi wano mu Uganda asusse emyaka 8 tagenda mu ICU so kintu ekyo bwe kiba nga kituufu nga bwe nakiwulidde era buvunaanyizibwa bwaffe mu palamenti okikyusa kubanga bino ebintu ebimu byasigalawo era kyekindeeta ne ku nsonga ey'okubiri abafuzi b'amatwale tebaali bannaffe baatulekera amateeka mangi agamu nga gaali gakunyigiriza ng'etteeka lya Idan disorderly ng'etteeka simanyi ly'okukola dduyiro ng'etteeka ly'okugamba nti osobola ogenda mu ddwaliro kooti negamba nti we bamukebera eddalu abazungu babikolanga kunyigiriza baddugavu waliyo omusango ogumu gwali famous nnyo mwami Museveni alimba mbu gwe gwamugoba ne kusoma amateeka the republic versus amukeeyo nti oli yatuuka n'okugamba nti umanyi mu mateeka bagamba omukyalo omufumbo tawa kubba bujulizi tamuwaako bujulizi kakati naye oli omulamuzi olw'okuba yali muzungu yagamba nti namwe abaddugavu muwasa okuwasa okwa mwezi waifu purchase mukazi gwe wamangu kubala obujulizi oyo amukeyo ekirungi amukeyo yajulira omusango n'agusinga naye guli famous nnyo okulaga nti amateeka mangi n'enkola nene nnyo ey'abazungu gye baaleka yali yakunyigiriza abaana b'abaddugavu nga babejjako buki bwejja era ekyo kindeeta ku nnaku yange ey'okubiri kuba njise mu nnaku ya mirundi 3 mu kaseera kano kamu nempulira okunyigirizibwa ng'omuntu era wano nzize lwakuba nina endagaano ne bannayuganda ennaku eri mu kukwatanga kamunye abantu ba NUP naddala ne babanyaga ne babakwakkula ne babatwala ne basooka babasibira gye batamanyi ne bamala babavunaana emisangosango gy'olaba nga mijweteke just sigamba nti abantu ab'ekibiina ekyange tebazza misango naye waliwo enkola gye twalaganako nga bannayuganda omuyita okukwata abantu abazizza emisango naye ng'ate eno omuntu eyalayira okuuma bannayuganda n'ebyabwe ng'ate omuwulira yagamba nti Bobi Giant bamukutte bwali munene ngenda kumukunya n'ogwo omubiri gumuggweko anti nze munnange bulijjo byajja awandiika ebirala nabino nabisoma wawandiika biri byakkiriza bulijjo bwe yawandiika ebigamba nti abe MP bampita de Clowns bwe yawandiise nabino era nemanya nti y'omu ekyokusatu kinguddeko leero olunaku lwa Sande abapoliisi Mukono
bayise ekikwekweto mu kibuga ne bayoola abantu. Omu ku bo abadde muvubuka wa myaka 28 Ali Bumba ku Sande ne bamuteeka mu kaduukulu, jo ku Mande n'abeera mulwadde nnyo ne bayita abantu be nti mumweyimirire, bukedde ku makya leero ng'afudde. Ekigambo kya poliisi abakuuma ddembe otwalira amateeka mu ngalo mu Uganda muno kimalamu amaanyi. Kyannaku nti abambi muvubuka afudde. So nzikiriza njogere ku bintu ebyo bisatu ndyoke ngende ku kino tugende ku mulamu ekya NUP. Emboozi eno si mpya ku puroguramu eno, nannyonnyolako n'omulundi n'omulala obumyufu nga bwe bubeera mu bibiina ebigunjufu, ne nkubulira ku gye bayita closed primaries, negamba nti NUP mu kiti eky'omwegwa. Nga tetunnasooka ku bibi, mbadde njagala tusooke tulabe ne ku birungi. Waliwo ekyali kigambibwa nti NUP kibiina kya mu Buganda. kiri wano mu Buganda wokka. Naye leero ndabye okuteekako awo ng'olaba nti abantu bava mu bitundu bingi ebya Uganda nga bonna bazze, tebayiseemu n'anopposed, bazze na kubasunsula, kubanga singa babadde anopposed wano tebaalikoze eki? Tebaalize, naye bazze n'okkaadi nga bazikaayanira. Ekyo kirungi tukinootinge nti NUP ekikoze. Ekyokubiri, era ekyo kye ŋŋamba kyekyokubeera national in character. N'ekirala nti newankubadde mu buzibu obuli butya tewannabaawo kintu kye bayita violence, tewannabaawo wadde alinnya munne ku kigere, wadde amusimbamu oluyo olumu, naye nga b'oyagala otugezaako bo batta bantu 15 mu butongole mu kamyufu kaabwe. Kaakati bw'olaba waliwo ebibiina ebirala eby'opposition, omulimu gwabwe kwogera ku NUP kyetakoze. Bw'obabuuza nti banenkale NUP eno ensunsula yaayo si nnungi, naye mu akamyufu akammwe kaakaabiddewa nga bannaye mulinawo ku opposition. Kakati ekyo kitegeeza nti yo ku sayidi eno kwe tuli eyo yeteteekwa kubaayo ayogera, ate ku sayidi ya gavumenti yo esaana abali mu buyinza bo basaana bakole ki? Basirikire ddala, kubanga bo kye baakola kya nsonyi nnyo. Kakati ebizibu ebiriwo biri bibiri, ate nga byombi bya mazima. Abaanona for example bye twakamanyako ebya local government, twalina bakandidate emitwalo 4, abaawaaba tebaawera 100. Eyo percentage ab'emulugunya tebaawera 100. Newankubadde ng'osobola oga nti balina ensonga ennungi, tusobola okugamba nti okusooka kwa byonna ebitundu 95 ku buli 100 eno enkola yakola. N'awali abajja nga independent ab'emulugunya baalimu 6, naye osanga nga gwe baawa kaadi omu ey'emulugunya independent omulala omu 4 bakkiriza bali mabega weeyawangula. N'ekyo nakyo kirungi, nakyo tukyeyozeeyoleze. Awataagenda bulungi ffe tulimirira mu ndowooza egamba nti era tetusobola kuva ku nzikiriza yaffe nti tuli bantu ba people power. Omuntu agamba nti wadde gye gyonna emitendera era saamatira, ate tetulinaayo gwe watuwulidde nga tukomerera ku musaalaba nti nowuuyo yasazeewo yaddeyo mu bantu. Tuddamu buzigamba bantu nti bakama baffe abantu, naffe ab'NUP ab'akakiiko akasunsula n'ababayambako. Waliwo ab'akakiiko abasunsula naye n'ababayambako mu sisitimu, abalala be bannamboozi. Nze mukono nange banneebuuzaako, banneebuuzaako, naye ate ebimu ku bye nnawaayo tebyayitamu. Owulidde? So abamu ku babayambako naffe tubajja mu Uganda. Bayibuli egambye etya mu kitabo kya Yobu nti olukiiko ne lutuula lunene nnyo mu ggulu, naye bwe lwali lutudde nti Katonda agenda okulaba nga ne Sitaani atudde muli. Namula nti Sitaani nga naye asembedde, Sitaani oze mu lukiiko lwange ndi obadde wanti obwedda ndi eyo mbulungutana mu nsi. Kaakati bwe tuba nga ne Sitaani atuula ne mu lukiiko lwa Katonda the Almighty ate mu Lwakyagulanyi. Kaakati ekyo kiba kitegeeza ki? Kiba kitegeeza nti wasobola okubaawo obutono obwayitira, ate ne buyitira ku bantu bo abagamba nti sirekera.
ekyokubiri ate nga nakyo kituufu uganda ekyali mu hangover ya individual merit nti abannayuganda baali besimbyewoko kubwo olw'obulungi bwange obwannamunigina nga yenkola yonna abantu bagirabyeko era bagirinako n'ebyokulabirako ebirungi tubadde tunatandika wano ku programu nempulira nga munange omwagamba nti n'owekitiibwa Kyagulanyi mu kusooka mwe yakola ki kati olw'okuba abantu bagirinako n'ebyokulabirako ebirungi wakyaliwo abalina ne hangover eyo egamba nti bwe mba nga sinze bantu be banaakola ki be banaalamula oyogera ki ku nkola eno now that etuuse kati ne ku level y'abaka ba parliament osuubira this time abataweebwa ebbendera okukkiriza nti waakiri obwerufu bwayolesekeddwa ku mulundi guno? Okusooka nzikiriza nsaasire mwannyinaze olw'okufa kwa mukadde waffe era okwetonda nti munaye ennaku zino tetukyasobola kujja kubanga baffe kisoja babeera deployed ne batayawula bitugatta na bitwawula so tetwagaana kujja mu bubi naye embeera eyo nkisi kyekwaso netubirabe bingi kale tugende ku nsonga naye njagala era n'okuyozaayoza bannaffe bano aba NUP okugezaako okusunsula fe Abaganda tugamba nti atamukutte yakola ki yagamba mwabalaba ennyo omupiira oyinza n'okusanga tagusambangako nga avuma nti kakati laba lwaki tokubye wali mu nsonda kati so bulijjo tukola emirimu gyaffe mu kibiina kyaffe ekyenaalemu nga bannaffe bano balowooza byangu bagezezzaako oba basunsudde bagezezzaako ate olunaku olulikya ne bagenda mu bantu bennyini ne batuukiriza bo kibeeyita ekya people power balitegeera ensi ne bagendera ddala mu kusunsula kwennyini ne bava mu bino ebya interview nga bwe mpulidde nti nze bambuuza ebibuuzo mbizzeemu nsaasira nnyo baganda bange bano emyaka gyonna okulaba nti basobola okuddayo okuddamu ebibuuzoojjukiza naga nti ewaabwe at least onabakulawo omuntu yenna yafudde oba kavuyo konna ewamuwalaba ekyali ekololo wali okufa kwa mirundi mingi bakyatambula n'emitima bafu ati batandika obutangi so tulinde firimu weneggwerayo naye ekikulu kya byonna bwe tuba tuli ku nkola ebibiina bw'osooka n'obuuza nti bonna abasaba kaadi mu NUP ba NUP abagenzi okusaba kaadi mu NUP kati mbu NUP bajagala nnyo oba bagenze kusaba mulimo kakati omuntu agenze okusaba omulimo ng'era ye agenze kufa na kuwona kati baba bamummye kaadi kati golowooza nti kiki kyazzaako kubanga definitely tagenze mu kibiina nti akyagala naye agenze nti noonya survival kyova olaba nti omuntu agenda ateekayo empapula ze ng'asaba obubaka bwa paalamenti era ng'empapula eziriko omubaka wa paalamenti ti ne bamukubira esimu avuga nti kino tetukikuwadde naye tulabye osaanira district kwetukutadde naga nti tiwali kyakkola oba akafumi tokabuze kangende n'ekigumba kakati kyetugezaako okutunula nti munenya NUP oba munenya bannaffe abazze timwanaffe munenya bannaffe nedda nze mbadde mmanyi nti kuba nze sigenda kumukola sigenda kumukoza kintu kyonna naye ngenda bwazze wano mu bulumi kuba agambye mbadde siri wakujja agumiikirize kati asirike naffe nga bwe tusirise kugamba nti teyeekaka kuga teyeekaka mayinja aleme kwekaka kubanga azze wano lwakwekaka nnyo soti abadde akujjukiza Kiwanda bye yamugamba kyengezaako okubuuza era tukitegeere bulungi abantu abeetaba mu kunoonya cards mu bibiina si NUP yokka mu bibiina byonna baba bagenzi n'omutima gw'ekibiina oba baba baagala mulimo kubanga omuntu ayagala omulimu bubagimumma era essaawa eyo agenda kuga nti nze nkomyewo independent but olina Latif Wuono Latif yagenda
n'asaba bendera ne bagimumma n'avaayo n'atugaa nti enkola teyabadde Anti kyendi muku. Kakati Honorable Latifu ali wano. bw'abanga alabye obutali bwerufu Honorable Kasolo oyagala asirika azinga emikono kakati Honorable Latifu bw'aba yali ayagala kibiina lwaki yaleka gubagiwadde n'atwala mu maaso emirimu gy'ekibiina okitegeera bulungi so mubeeramu kyasooka okutunuulira nti waaliwo bwerufu kubanga ate bano balina mu kujooga okw'amaanyi baga tubatuuziza ebibuuzo naye omuntu agudde ebibuuzo ekitegeeza mu vetting kuba baga nti ebibuuzo nga Ssaabakunzi bwagambye tukubuuza biki byogenda okukolera biki byogenda obuvunaanyizibwa bw'ekifo ky'osaba ekyokubiri oyambye ekipate mu struggle kitegeeza nti bw'oba ogudde kati nga Honorable Latifu kiba kiindiketinga nti talina ekisooka kyeyali asaba takimanyi yagwa Latifu ekyokubiri talina kyakoledde kibiina ne mu struggle tabaddeemu kati buli obona yabukola ki yabuluuzinga buli obwana okusinza kubali kubanga akulaze marking guide so kakati ye kyekimuzza n'agamba wait a minute bano okunjooga bwe bati kamba disproving mbalage nti anze yali omuntu omutuufu kanzeyo ku ground kubanga nze ground nagikola ki ground njirina so nze ndowooza nti ebyo byonna tuddeyo ku party discipline nene ekyokubiri ne tutunuulira ku bwenkanya olwaliro olabidde ddala bannaffe bano abakulembeze be NUP nga bazze mu kamera naye nga bali mu kuzannya emizannyo nga balaga wawa atuuse najakitama n'atuya nagamba ng'alaga nti wadde nze leader of opposition n'ebibuuzo byebambuuza bikakali nnyo n'atuya nakulaga nti atuuyanye naye ng'azannya emizannyo gamba okumalawo endowooza egamba nti ffe abakulu twazeegabira dda then ne secretary general najaga nti abasajja babuuza ebibuuzo biri bibadde bizibu nnyo gamba so nze ndowooza nti NUP kyeyagezaako okulumba kikyagenda mu maaso n'okukyawulira ddala olwaleero olaba Honorable Sseggona mugoberedde ate Honorable Sseggona njamuwanya ekitiibwa kubanga yekkiririzaamu kikyali kuba omu ku basajja abagezi kakati abuuza agambe nti palamenti bweba ekyaliwo ng'etulimu abantu abakola amateeka kati kuffe wano nga babuuza omulimu gw'omubaka wa palamenti omuntu yenna ng'ategeera bulungi kyekigambo kyakozesezza ng'ategeera bulungi nga talinaamu fitina naki sisuubira nti ate yalireseewo nze n'alonda ku bali ekyokubiri omuntu yenna bw'aba abuuza contribution ku struggle ey'ekibiina yinza omuntu awolereza abasibe n'ekibiina kuba yakiwandiisa bingi omuntu ng'anoonya contribution ya Honorable Sseggona ku kibiina era omuntu yenna ng'ategeera bulungi tayinza mubuusa maaso kati n'ebira so ng'ayaga nti I even overqualify for this position so kakati tulinze tulabe omukka omweru gunyookera Sseggona waatudde oba kugenda kunyookera mbana abantu abalala otugenda okukakasa nti abakulu bano nti Honorable Latifu Ssebaggala mukyamu nti bali abakulu be batuufu singa tegunyookera kubanga bibabuuza 40% kakati bagendere ku 60 kubanga ati byonna bibabuuza 40% byonna alina kubanga abiyise byonna kakati ku 60 eri 60% kakati aba anoonyayo 20 gyesuubira nti esobola omubula ku ground esobola okugimba omuntu abadde mu palamenti tasobola kugwa 60%. ekyokulabirako kyeweereko gwe kennyini UN parliament era ng'okola bulungi newadda ku 60%. ayinza okugwa tayinza kulemerwa okufuna 20. sigamba nti nno agenda kugwa, sigamba nti agenda kugwa oli teyagwa 60%. bw'abanga tazze manya is a cabinet minister tosobola kugwa 60% nobeera cabinet minister gundi naye n'ekirala Honorable Sseggona out of 60
tanze kulimira okufunako 20 so meaning bwafuna 20 n'agatta na buli 40 era aba alina 60 so katwagala kulaba nti abantu bano ebintu bibalowoozaako bituufu kweri oba bali ate kyesaagala mwerabire meya wa Kira municipality twakitudde wano n'agamba nti amazima ne performance ya local government nze nsinga okukola obulungi ekirala kyenewuunya bakulu bano abamu ku bakulu mu kibiina bajja ne bansaba ssente bagaa nti okusinza nga bwe tulaba ensonga zino walireeseeyo tuli 10 kyetaaga miliyoni 10 kabisa n'agamba naye nze omuntu akoledde ekibiina n'olugalo luno lwamenyeka kati bwoba onoonya contribution ya struggle nze nateekamu olugalo lwamenyeka ngaera lwosembu ekyo n'okugulu contribution bannange temala kakati ate bwogatta ne performance yange naye nga bamumye eki naye nga bagasseko nomusaba ki babyewokana ne babizanyazanyamu ne bagaa nti omuyambi w'omu ku abo ne mukitwala layitire naye twagala nze nja kubabuulira nze ndi ku gurawundi eya nuupu ndi ku gurawundi ya nuupu buli ekifa mu nuupu nsula nkimanyi ntegera bulungi kakati ebbanga lyemunamala nga munyigiriza abantu bammwe kyova olaba mwateekawo fundraising mu process bateekawo fundraising kyekyo kyenjogerako bateekawo fundraising mu process y'okusaba kaadi kakyova olaba nti marking guide out of 40% vetting bakugamba contribution y'okukibiina kati olaba latifu ono sisuubira nti yaweze miliyoni 10 kakati contribution ye yali nnafu kati ndowooza yamuwangula yaweze 10 kakati bataddewo bo bennyini okugenda nga bakama ssente banyigiriza abantu contribution eri fomo n'eri nani fomo muntegeera bulungi bwega nti leetayo kasente kano abakulu badde bagala kubuzira nze nina omuntu katono nnyo waliwo owewaffe yali ayagala kaadi naye gati abaana okumutuusa ku mmeeza wali aga okuyita mu babulooka wikyotera okuyita mu babulooka aga gasooka kugwa ndikugulawo sebo nze gwe ndikugulawo ndikubanga asatu gasooka kugwa era abaana ne baŋŋamba dinda kunza ate naye mwalo nze kambabuulire kali okukakkana essalira lya 10 era zigenda lisasulwa mpola mpola agenda okujja era poteya zo zafa poteya so kyemba nnyonnyola nti bwe tuba twagala okuzimba ebibiina by'obufuzi twejjemu ffe nga ffe abali mu kibiina kyaffe okulowooza nti gwe ng'akulembedde ekibiina tekibiina makaago n'ekyo omuntu atakulamusizza omuntu akoze eki kyovula nze era bwe ndabye wano kudda mwami Romushana yingiriramu wano do you expect something new, something different? Waliwo ekipya kyosuubira mu process eno kyetutwalaba ku local government oba tugenda kuddamu tulabe Miranga Maziga nga bwe kyali luli? Mukulu Katonda w'amaanyi, Katonda wa kisa nnyo. Mbadde nkusaba ozikirize empiso kano twatondebwa ffe ng'abantu to have empathy and sympathy. Okuba okulumirwa abalala nga bali mu bulumi, right? But bw'olaba ekiri mu Gaza omuntu asanyuka nnyo ng'akaana kali mu bulumi kafa, era biri mu Isirayiri awo. Kakati ekisa kya Katonda tekisobola kujja gye tuli, tulina okwenenya, tulina okukyusaamu. Now, kyolina okusooka ku observinga mu bino is bw'oba olina candidates almost bina. We now have around 400 members of parliament.